Abakungu ba Minisitule y'ebyentambula n'enguudo olwaleero lwe babadde balina okulabikako eri akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku by'okuzimba n'enguudo okukasaba okukiriza ensimbi ezisoba mu buse busatu n'obuwumbi 971 ez'embalirira y'omwaka 2022-2023. Bano babadde bakulembeddwa mu Minisitule omubeezi w'ebyentambula n'enguudo Musa Echweru era basoose kunnyonnyola akakiiko ng'enkuba bikokyo etonnya ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ssaako COVID-19 bwe bizingamizza entambula yaabwe ey'emirimu n'okusinga mu kitongole ky'ebyenguudo ekya Uganda National Roads Authority. Olumaze ne banja nga bwe baagala ensimbi ez'okubayambako okutambuza emirimu mu mbalirira y'omwaka ogujja nga ku zino kuliko n'obuwumbi 8 obugenda okulima enguudo eziweza obuwanvu bwa kilomita 47 mu ggwanga erya Congo nga basinziira ku ndagaano eyateekebwako emikono wakati w'amawanga gombiriri. Wano omubaka wa Okota South Yusufu Nsibambi asabye abakulu mu UNRA okunnyonnyola engeri gye bagenda okulondoolamu enguudo eziri wakati mu kutokota kw'emmundu okugenda maaso mu ggwanga lya Congo kyokka bwe balemereddwa n'asaba akakiiko obutayisa ssente zino. Okwata ssente ezisukka mu buwumbi 8 ng'ate batugambye waliwo n'endala ze batalina kumanya ze bagenda okuwaayo okuzimba enguudo e Congo. Ekyo kiyinza okuba ekikyamu wadde kyasalibwawo nekikiriziganyako. Ssemateeka wa Uganda aw'omubaka wa Palamenti okulondoola emirimu gya gavumenti egikolebwa kyokka ababaka bagamba nti balina ngeri gye bagenda kuyingira mu ggwanga lya Congo okulondoola enguudo ezirimibwa era baagala ensonga y'okulima enguudo mu ggwanga lya Congo egibwe mu kitongole kya UNRA ekwasibwe Minisitule y'ebyokwerinda oba ekola ku nsonga z'obwa pulezidenti kubanga bano be balina amagye agasobola okulondoola omulimu guno. Kakati okuwa ssente zotasobola kulondoola bw'onodda wano ne tukubuuza zaakola ki nga totuuse Congo onooyogera ki? Kakati tulowooza tujja genda ku fulo ya Palamenti ekintu ekyo kikyusibwe ssente ezo zigende mu ofiisi ya Pulezidenti Museveni eyazigaba yaba azinnyonnyolako bwe zitambudde aleme kwetikka kuwa abantu mugugu gwe batasobola kwetikka. Ekisingidde ddala otuluma kwe kutugamba nti n'okutandika oluguudo olugenda e Congo tebamanyi ssente mmeka ze kinaatwala. Design tebazikolanga oluguudo bamanyi bumanya nti oluguudo lwa mayiro nga 5 kyekyokka kye bamanyi. Bwe baamala ekyo ne basalawo ne bakola ki ne bazalawo ne bagamba akati tuteekeko ssente paka bwe luliggwa naye nga tetumanyi na ssente mmeka ze tuteekako. Palamenti ensonga y'e Congo enguudo ezirumirwa e Congo tukyogerako bwogezi naye naffe tetukimanyi tulinga omuntu wa bulijjo n'olwale tuli mu byebuuza mu budget naye tetuliimu. Tewaliwo schedule nti tugenda tutunulira enguudo ezo tetumanyi ssente mmeka ziriko n'eziriko tetumanyi baakateekayo mmeka era zivaawa. Omubaka wa Kasolo County Elijah Okupa atadde ekitongole kya UNRA ku nninga okunnyonnyola ebigambibwa nti Congo yagaana okusasula ensimbi ezakkanyizibwako mu ndagaano. Ababaka kye balowooza nti gavumenti yalikomezzaawo ssente ne balima enguudo za Uganda kuba nazo embeera mwe ziri teyeeyagaza kyokka akulira ekitongole ki UNRA asabye akakiiko okubawaayo akadde ku nsonga ezimu nga bajja kuddamu mu buwandiike. Is it true that Congo is not missing, DRC is not meeting its part of the bargain? Because I understand Uganda is the only one doing the work, but the Congo, DRC, is not meeting part of the bargain because they are supposed to provide 80% of the money, but they have not given the money. Omubaka wa Bukanga County mu disitulikiti y'Isingiro Nathan Byanyima asabye Palamenti erowooze ku kyokka UNRA esooke esasula amabanja eryoke erowooze okuddamu okukola sinakindi ekoleko akatono akasaanidde ssente ezisinga ezitwale mu kusasula amabanja. Basooke bateekemu ssente zisasule ebbanja lyabo abaakora abakontraktas abaakora bafune ssente zaabwe then tutandike puroguramu endala. Essente mu gavumenti bwe banga teziriiwo tekituluma nnyo kiyitiridde okufa okutulimba nti olina ojja kukola enguudo 10 ate n'ebbiri tojja kuzikolako. Njagala obusente bwe zinajjawanga ssente ntono musooke musasule ebbanja kubanga abanyayuganda baakola bangi emirimu egyo. Bino n'ebirala biviiriddeko akakiiko okuyimiriza embalirira ya Minisitule y'ebyentambula n'enguudo nga baagala ekitongole kya UNRA okusooka okunnyonnyola ku nsonga z'e Congo. Akakiiko tekabadde convinced n'olwekyo tugenda kuziddamu twetegereze bulungi kuba tuyinza okuba tuteeka ssente Congo nga teri asupervisinga fo tulina okusupervisinga ssente ezo nga zigenze Congo naye kati mulaba embeera yonna nti tusobola kutuuka Congo n'olwekyo komiti tesobola kwekomitinga neteeka ssente wetagenda supervisinga n'olwekyo. Sesanga batte BBS Telefina Palamenti.